Okay, Twistock YouTube channel kwoli mbalamusako mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mutugoberera sako n'okuba nti ate mutufollowinga yonna gye musinzira okuba nti ate mutugoberera amanya bampita Mike okuba nti ate mbatuusako amawulire mu kaseera kano. Kakati olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ga Bobi Wine era nga njagala okutwala omukisa guno okumwagaliza amazaalibwa malungi in advance. Bibino ebimu ku ebyo ebyasobodde okuba nti ate bituukawo ku mazaalibwa ga Bobi Wine by'otaategedde by'osaanye okuba nti ate omanya biki ebyateekeze place ku mazaalibwa g'omukulembeze wa National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuula kalira tuseseetule emboozi oba okitegeera. Kakati nga bw'okimanyi nti buli ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokubiri buli mwaka Bobi Wine abeera akuza amazaalibwa ge. So olunaku olw'ejjo yabadde aweza emyaka 40 egy'obukulu era abantu bangi baamulaze omukwano, abantu bangi baamulaze love nga bulijjo, abayimbi ab'enjawulo, bannakatemba, media houses ez'enjawulo, okugamba buli omu yasobodde okuba nti ate ayagaliza Bobi Wine amazaalibwa amalungi. Wabula amazaalibwa message yasinze okukwata abantu omubabiro ye message ya mukyala we nga bulijjo Babi Kyagulanyi Ssentamu. Yavuddeyo n'agamba n'ateeka obubaka ku mukuti ejja Facebook n'agamba nti yeebaza Katonda olw'okuba mukwano gwe asobodde okuba nti ate atuuka ku kkula lino ery'okweza emyaka 40 era nga yeebaza Katonda nti yasobola okufumbirwa omusajja ng'ono asobola okumuwa buli kimu ky'ayagala, tajula takola kigamba buli kimu ky'abadde agenda mu mufumbo abadde agenda maaso n'okuba nti ate Bobi Wine akituusa ku Babi. So Babi yeebaza Katonda okufumbira omusajja eyafuuka ekyokulabirako mu ggwanga lyattu Uganda sako ne mawanga g'abazungu oba okitegeera. So weebaka bwa Babi bwe yatadde ku mikutu gye ng'agezaako okuba nti ate ayagaliza Bobi Wine amazaalibwa amalungi. Babi nga tumuvuddeko abayimbi bangi bavuddeyo ne baagaliza Bobi Wine amazaalibwa amalungi. Kwabaddeko abayimbi nga Chosen Becky, Young Mulo, King Saha, abayimbi ab'enjawulo besobola ate kumenya Lutaaya nga w'omulaba basobodde okuba nti bakolera Bobi Wine ka surprise video birthday ne basobola okuba nti ate bamuwishingira amazaalibwa amalungi sako n'okuba nti ate atuuka ku kkula eryo. Abaana boolaba abo abazungu bavuddeyo nabo ne bateka akatambi ku mikutu ejja internet nga bagezaho okuba nti ate bagaliza Bobi Wine amazaalibwa amalungi. Baana bazungu naye ate Bobi Wine bamwagala byansusso oba okitegeera. So Bobi Wine he's one of the most favorable influencers betulina wano mu ggwanga Uganda oba okitegeera. So ebimu ku ebyo ebyatuusewo ku mazaalibwa ga Bobi Wine yabadde tali mu ggwanga era teyasobodde kuza birthday ng'ali wano mu ggwanga naye obubaka bwonna yabufunye era ne yeebaza bannayuganda. Twistock ye YouTube channel kwoli mugenda maaso n'okuba nti mwongera okutugobera n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.